lubadde lwa bulijjo nga bwe mmanyi president oba naffe abakulembeze b'ekibiina ebiseera ebimu tuyita ababaka baffe oba abakulembeze baffe ku mitendera egy'enjawulo tubeera wano ne bakansala neki olwaleero tubadde n'olukiiko lwa members ba parliament wa parliamentary caucus era ne twogera nabo ku nsonga ez'enjawulo president yaluyise ababaka babaddewo leero babadde 35 kubanga yabayise jjo olunaku lwajjo babadde short notice ababaka abamu nga bali wabweru w'eggwanga abalala nga balina ebirala bibadde badiringa nabyo abamu nga bali ku mirimu egy'ekibiina abamu balidde okolona awalala naye abo basendize in apologies of course batono nnyo mulimu abatono nga 5 betutafunye apologies zaabwe naye abo tugenda tumanyi bulungi nnyo either bagenda kunnyonnyola lwaki badde tebaliwo oba ki so teri kyamaanyi tubadde twogera ku nsonga ez'ekibiina president n'ababriefinga ku activities ez'enjawulo zetugenda kukola mu nnaku ezijja mujja kulaba nga tubategeeza. President was addressing members about different matters and I can say that issue also came up and he addressed it. But there's nothing the president said to the members of parliament which is different from what he has been saying publicly. You know, every day he has talked about what we are dealing with and the different issues. And of course, one of the other critical issues we discussed was for our members of parliament to take a firm stand against corruption, against misuse of public funds. You see what has been going on in parliament. And he was charging all these people because for us as NUP, we are known to be pro-people, we are known to stand on the values of the people. So that was one of the critical issues actually, to say that the people of Uganda want to see all members of NUP united in the fight against corruption and the misuse of public funds. Extra Digest mugoba nsonga abanyabo ne basebo tubalamusizza mwebale gyonna gye mukola katusubire bitambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala okutoba n'okukazana mu mbeera nga bwetambula wano mu nyaffe Uganda. Nze Sesanga Bate the Great olwaleero it's a political talk. Twogera embeera y'ebyobufuzi nga bweri mu ggwanga. Bingi byogerwa okuva mu buli ludda. Ebibiina by'obufuzi mu kaseera nga kano abantu abalowooza nga nze naawe byali badde mu kweteekateeka bwe bibanga ddala bigenda kwetaba mu kalulu ka 2026 ne National Resistance Movement. Democratic Party, Forum for Democratic Change, National Unity Platform, CP n'ebibiina by'obufuzi ebirala ebiri ku ludda olwagala okuyingira obuyinza olwaleero byonna birina obukuubagano n'entalo ezitali zimu. Tuline munnamateeka George Musisi munnamateeka w'ekibiina ki National Unity Platform gwe tugenda okutambula naye nga tusingira ddala okwagala okumanya n'okunoonya solution esobola kubeera ki kubanga ebibiina by'obufuzi buli lwe kikutuka bwe kiteekiwalina ekiddeyo nekiri nekiddeeri abawagizi ffe tulugwamu baga nti enjovu ebbiri we zisisinkana obusubi bwe bukuuka. Sebo mukama wange kyakitiibwa okukkiriza okwogerako naffe. Amina sebo. Tusanyuse nnyo okulaba. Amina sebo. Mwebale gye mukola. Weewaawo gyebaleko muganda wange. Tukola. Amina. Abantu naali agadde wano okubabuulira naye kanjira ndeka bajja kumanya nendoza newe mbagamba. Kisebo. Wakyaliwo omusango? Tewali musango. Tewali musango. Yes. Nti singa Mukama akkiriza obulamu ne butambula. Amin. 2026 Mukono municipality. Yes. Tukwagaliza sebo ebisinga ejafuna omubaka omupya oluvannyuma lw'emyaka 20. Kale twogera ensonga y'ebyobufuzi olwaliro okubigenda mu maaso mu kibiina kyammwe ekya National Unity Platform. Tulaba ebiwayi njabiyita biwayi. Wabaddewo olukiiko olwetabiddwamu olwayitiddwa olukiiko olw'okuntiko olw'ekibiina eri ababaka ba parliament. Abamu ku babaka ba parliament tebazze. Abatono saabangi kuba more than 35 babaddewo
ne wabaawo n'abataddemu apologies ku nsonga ez'enjawulo. Nategedde nti omubaka Malende yabadde alina court martial, omubaka Flavian Nabagabe Kalule akyali mukosefu n'abamu ku babaka Segirinya Muhammadi naye ali mu kufuna bujjanjabi. Of course waliwo ababaka baasala edda ne bakkiriza nti no bajja kukolagana ne General Muhoozi ne Rugaba nga Lwanga Kagabo, ababaka abalala tebaalabise. Ekyasinze okutwewuunyisa ne tumanya oba nti ensonga ziri ddala very serious. Omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina mu tundutundu erya Buganda ennaku ez'amawulire gaadde geetoololera Mathias Mpuga teyabaddeyo, omubaka Honorable Mwanga Kivumbi, omubaka Medard Segona, Joyce Baagala, Ntwatwa, Abed Bwanika, ono omubaka yajjayo Muyingo, Robert Sekitoleko n'ababaka abalala. Waliyo apologies zaabwe oba ddala teri? Bayawudde oba waliwo ensonga endala? Tutandikira awo. Ekisooka buli famire yonna ne bwebeera famire ya waka oluusi ebeera n'obutakwatagana n'okusoowagana. Ekyawulo obutakwatagana obwo kye kisooka engeri gye mubukuttemu oba biki ebivaamu mu kubukwata. Oluusi naye buba bufumbo oyinza okugamba nti obufumbo bubeeramu okusoowagana kungi. Naye waliwo okusoowagana okugamba nti kati nvuddewo twawukanye tetukyasobola kubeera ffenna olw'ensonga zino. Kati okusika omugwa okwerumaaluma mu bibiina kusuubirwa. Ate era kyekimu n'okugamba nti ekibiina kino tekikyali nga bwe nakirowooza oba gwe tokyatambula nga ffe bwe tulowooza, oba nti ekibiina kye kivudde ku byolowooza oba gwavudde ku byekirowooza. Musobola okwawukana kubanga olaba abantu bakyusa madiini ate ebibiina, kubanga n'ababaka mu NUP bangi abamu baaliko ebibiina ebirala, abamu bali mu nyamukyakusatu ate oba oli awo. So ze ndowooza nti ekiriwo ekitalina mu kubuusabuusa nti waliwo obutakkaanya. Obutakkaanya obwo wabaddewo ebigambo ebimu ebisongovu ebyogeddwa. Bwe wabeeramu okwerumaaluma ne mwogera ebisongovu ennyo. Nzijukira omugenzi Hussein Kyanjo yakigambako aba DP edda baali beerumaaluma nga waliwo DP y'Amabikke ne Seya, endala nga waliwo DP ya Lord Mayor n'omugenzi Semwogerere nga abamu baagala kugiwandiisa ate baagala giwandiisa. Era Amabikke nga bw'ayogera kakati ng'ayogera bingi nnyo ebisongovu, alina n'ebintu byeyogera ku Lord Mayor Lukwago ebiseera ebyo, yali justice lawyer. Hussein Kyanjo abagamba nti mwewale nnyo ebigambo ebisongovu nga musoowaganye kubanga bwe muddingana oluusi muyinza okwerekera enkovu ku mutima. Kaakati kyekyo ekiriwo nti okusoowagana kuno mubaddemukko ebintu ebisongovu, mubaddemukko n'ebyobulimba kubanga ng'abakulembeze ate nze ndowooza nti bwemba musoowaganya ate mubaddemukko n'ebyobulimba. Kati oluusi ebigambo ebyo bikosa engeri y'okuddingana ne mugamba nti niyo omusajja ono yonna nibadde nziriŋŋanye naye yanjogerera ekintu ekinene bwe kiti. N'olwekyo nze ndowooza nti ate n'ekirala gyenjagala okwogera nti buli we mulwana sesanga bwe tuba tulwanye naawe ne bw'oba onkubye n'onteeka ku ttaka era oyinza okuva nga essaati yo tetukula nga bwekoze ki nga bwebadde. N'olwekyo buli we mulwana buli omu afunako enkovu. Ziyinza obutafaanagana naye buli omu afunamu enkovu. N'olwekyo bwe tulaba nga bwe twalabye Masaka ng'abantu batuuse n'okwekuba eŋŋumi nga bakibiina kimu, ekyo teyali muntu yandibadde akyagala era si kirungi. Era NUP ng'ekibiina tekifunamu nga bamemba bakyo balwana ate era teri akifunamu. N'olwekyo nze ndowooza nti buli kkubo lyonna eryandibadde likozesebwa okulaba nga okugonjoola ensonga zino lyandibadde likwatibwa. Naye okugonjoola mu luzungu kyebata reconciliation, okugonjoola obutakkaanya kwonna kwesigamizibwa nnyo ku mazima nti tweyogerere kugambye nti wansobya kino sesanga ndowooza nti otambula booti ne booti naawe oŋŋambe mbadde ntambula bwenjo olw'okuba naawe wankola kino ne kino. Bwe tubeera nga twesigamye oluusi kuwaayiriza, kukwerangira, kuvuma, kukulimba, awo kitegeeza nti ekkubo ery'okwawukana liba ligenda likola ki? Lisajjuka.
buli omu agenda akwata saidi eyeyongerayo ekkubo eryawukana libalyongera okugaziwa kakati ekisinga obukulu nti tuvudde ne ku nsonga eyavaako kanaaluzaala ensonga yazaako kanaaluzaala yali gamba ngaekibiina kigamba omumyuka waakyo nti tulowooza kino kyewakola tekyali kikyamu kakati tekyali kituufu kyewakola tekyali kituufu kyawukana n'ennono zaffe kakati ekibuuzo kyandibadde ekisooka kyeyakola kyali kituufu oba nedda ekyokubiri kyakwatibwa mu butuufu oba nedda kati ebibuuzo tubivuddeko tuli kwerangira birala nnyo olaba omukulembeze omulamba MP omulamba ate nga yasoma n'okusoma n'agamba nti ekibiina simanyira kumanya oba kirina olukiiko bwe ruti n'ogamba gwe myaka 2 obadde mu kiki nawe dombako omu agamba nti talabanga na kusemateeka we NUP naye ng'ali mu palamenti ku kaadi ye NUP kwenkugambye ekyo nti twesigamyeko ku bulimba kubanga nze omuntu yenna sesanga ne bwoba ogeze mu ssomero akati no mu ssomero abaana babeera baana bato ne bwoba ogeze ku mulimu n'osaba omulimu ne bagukuwa n'okola emyaka 3 noma n'ogamba banize simanyira kumanya wano tulina HR bannanga wano simanyira kumanya ani atukulembera gwoba oli otya mu mutwe gwo kubanga ekisooka oyo omusajja omukulu akyogera ssentebe wa kibiina kiramba bw'olekawo ekibiina n'osaba kaadi y'ekirala sigamba nti bamuyita gye yali ajja aleeta obukugu bwe yasaba n'agamba kakati n'osaba era nga kyosaba tokimanyi oba kirina ne bagikuwa n'oyita mu kalulu n'owangula mwaka gumu 2 tugeze mu 3 oli mu palamenti nga tomanyi kyolimu naawe kirina kyekiba kiraga ku mutwe gwo n'olwekyo nze ndowooza nti bwebyo ebigambo byendowooza nti byongera kusajjula kubanga byesigamya kuki ku bulimba so nze ndowooza nti olw'okubanga waliwo ebintu ebyogeddwa ennyo byendowooza nti nno bisajjudde embeera waliwo ebintu ebimu byendaba nga oba oli awo biyinza okuleka abantu abamu nga batambudde kubanga nti ne bwe tubeera dde nga tuddiŋŋanye waliwo enkovu zoyinza okuleka nga temuyinza kuddamu kukwatagana nga tuyinza kuddamu kukwatagana nga tesobola kuggwawo kubanga okakugeza era omubaka y'omu bw'ogenda ku rediyo n'ogamba nti sekretary general wange waffe yasibisa abantu ekibiina kyagala abaana babeere mu makomera lwaki bali babajjayo bano tebabajjaayo kakati bwe muddiŋŋana munaatunulaganako mutya nti sebo waŋŋamba nze asibisa abantu nzatte abantu kwegamba nti byebyekugamba nti ebigambo ebisongovu bifuula okuba naye ate tulina okumanya nti okwawukana kuno nga bwegambye tuvudde ku nsonga ziri 2 kuliko n'omukono omulala kulimu omukono omulala ogwa gavumenti okwagala okwongera okukola ki okutabanga okusajjula embeera naye ng'ate ekozesa ba members tutunulire ebyatuukawo ebibuuzo ebibiri abantu bye bavuddeko ensonga 2 1 ensonga yennyini eyavaako kanaaluzwala nkyamu eri eggwanga naye enkwata y'ekintu abantu balowooza nti wadde nga ensobi yaliwo naye n'engeri ensobi eyo gye yahandolingibwa oluusi yeviiriddeko n'embeera okutuuka wano abo abantu bwe batyo balina eddembe okwendowooza yaabwe kubanga ekibiina ekitongole kya lukale nga bwe balina eddembe okukinenya bwe baba balowooza nti naye n'ekirala abamu ku bakinenya bali olw'okuba nti tetumanyidde kukwasisa amateeka kyenkanyi nti tumanyidde nnyo enkola ey'okukuba mu kyama ne bagamba nti wadde sesanga akoze ensobi tumukole ki era abamu bagamba lwaki temwamukwata mu kyama bajuliza ne President Museveni ye mulaba nga yasanguza abali b'enguzi abanyigampola twalaba lisiti kyabafuna amabaati bali 18 abavunanibwa mu kkooti bali 3 bokka kitegeeza bali yabakola ki yabagamba wadde muli babbi ne mwe musirike nja bakwata olulala kakati abantu abamu yeye enkola gye baagala ekyokubiri eri abagamba naye kakati yasoose mwe gundi yakola kino
kakati nze kyeŋŋamba ekyo nti nze njagala abantu baleete nti obujulizi buubuno gundi yakola kino ye nga temumukutte bwe mutyo awo tugambe ekibiina nti kakati lwaki ono temukosoze nga muli nga bwe tugamba President 7 nti lwaki kitutu y'omutwala ate bano abalala bafuna amabati ku lisiti enamba boto bakola ki kubanga okugeza kankuwa ekyokulabirako waliwo ekintu ekyogeddwa ennyo tukiwulidde emirundi nga 10 ne ku mitima gano NUP kaadi bazitunda kakati gwe munnamawulire njagala wali okyazizaayo omuntu n'agamba nze nawa gundi sente bwe ziti okumpa kaadi oba n'atagimpa nga muwadde sente zange era nenkiroopa mu kibiina nemba obujulizi ne batabako kye bakola awo tuteeke NUP ku nninga kubanga okugeza palamenti yo gyolaba nayo babadde bagyogerera ebintu bingi nnyo erya sente bwe ziti naye nga tewali bujulizi waliwo n'omubaka oyo kati yagenda mupyeruyo mwami Kagabo n'akwata sente n'agamba nzikomezaawo n'agamba nzikomezaawo n'amugamba zitwale gye wazijja so nze ndowooza nti abantu balina endowooza yaabwe naye ekintu kino nakyo kitujjukira nti kyajja mu ngeri ya lukale waliwo omwoleso ku mitimbagano ng'abantu balaga ne babawa ekiwandiiko ekivaayo kaakati wali baddewo n'abantu abalowooza nti NUP nammwe kati nga kino mwakisiriikirira omumyuka mmwe nga yafuna ssente nga ye mwamusiriikirira okiraba oba NUP bagigamba nnyo ekirala nti kibiina kya Buganda senga babadde bakutte ku Nambeshe bandigambye kaakati ye olwokuba ye Nambeshe kubanga n'ekirala tutunuulire n'okuddamu ekibiina bwe kyafulumya ekiwandiiko okuddamu kwa Honorable Mpuuga kwali tekwogera nnyo ekiwandiiko kye yafulumya kwali tekwogera nnyo ku ssente zajja ziti oba zaaki oba kituufu bakikyamu kwali kwogera nnyo ku nsonga endala yali ayogera nnyo ku nsonga endala bazze banwanyisa omwaka mulamba alina beyogera ku kakundi ka famire nayogera ali abantu abamu badde bakunga abantu kwegamba nga ati kutujja ku era ndoozi kikimu ku byayongera kubanga buli muntu ne badda mu famire ne badda muki nti nandyagadde nnyo okunnyonnyolwa sente zino zafunibwa mu butuufu wa bukyamu sente zino ntuufu okuteesa n'ogenda nemuteesa nemugamba nti no tuteese ekyaffe abantu bana expression emu gye nafuna nalaba omuwondozi ali Honorable Medadi ali kumpewo ng'agamba nti nedda office leader of opposition mu offices ennene eyo ketefuna bintu bazita terminal benefits muba wumudde byofuna kale kituufu bwe mba mwali mutesa leader of opposition ekibuzo ekirala ate bano ba commissioner bo baafuna zaaki nga mwali muteseza rope abaafuna ebinaabina ate lwaki mwaba muteseza rope mwagamba nti kino mukikomye kwono nga kitegeeza rope ajja Honorable Senyuka kati aliko naye alina kugenda kuteesa bibye ndowooza okusinziira ku nneeyisa gy'anaabayisizaamu n'olwekyo nze ndowooza nti waliwo ebibuuzo bingi waliwo ekyokugamba mbu kubanga zino sente zaali nga zino benefits eri abaagadde okibuzaabuza nti kaakati mutubuulire allowances meka eriyo allowances zimanyikiddwa palamenti zeefuna oba tuzikkirizigaamunyamu oba ezo tuzimanyulidde ziri mu mateeka bafuna ensako gye bata gratuity buli mwaka bafuna sente z'emmotoka ezo tetuzoogera kubanga zaayisibwa dda era zimanyikiddwa twogera ku zino ezirabikanga ezaali zaateesebwa mu kyama era zaavaayo teri yali azimanyiko wabweru waaba ndowooza abaali baziyisiza okutuuka ebyavaayo mu mikutu ensonga zino ziyingidde mu kintu omuzungu kyayita bbeeya nnaku newesanga omuntu avaayo sijja kubikka Abed Bwanika ombaka wamu nayingira mu lutalo si lutalo naye ye naavaayo openly yaga nti oyo gwe mulaba Secretary General wange n'okuba siwe NUP era bino byonna yabikola ne bati yabanga nti lwaki buli muntu Lewis bwagenda ewe n'alabako waite naku ntono ne bamuwamba kitegeeza yawaayo ki yawaayo abantu abo omuntu nga member wa parliament mpulira nti ayinako na idea y'amateeka tayina naye yasoma kujjanjaba bisolo mese bumyo naye emyaka gyamaze mu bukulembeze mingi giba gimuyambyeko okubaako byazo bw'avaayo ne information eyo nze mpulira ate nga ali mu kibiina nze omulonzi mumanya nti
omuntu ono wakyogeredde nga ya Abed Bwanika leo si yakwasa abaana baffe wangu edda abantu abalina ebiwundu ku mitima abaana baffe bali makomera for 2 years 3 years engeri gye bakwatibwamu kirekawa 1 ye nga Ssaabawandiisi ow'ekibiina ekyokubiri ekibiina okubanga omuntu omunene bw'atyo emabega ateereddwako ekituttwa nti abaana bali amaziga gaabwe gali ku ye. Ekisooka kiraga ekifaananyi kibi era nga bw'ogambye nti omuntu akyogera si mulalu wa ku luguudo si mutamiivu wa mulumbe at least mu bikolwa mu kitiibwa kye naye obaoliawo muneeyisa kubanga lwaki nkugamba bwetyo nze ndowooza nti kikola si kya buvunaanyizibwa kikola si kya bugunjufu kikola si kya magezi. Mmemba w'ekibiina ali ku ddala lya MP myezi 3 emabega yawandiika ekiwandiiko ng'asaba bamulonde kuba commissioner pate emuweereze kuba commissioner Abed Bwanika yali asaba ng'akimanyi nti abantu basaba bakola ebyo byonna byonna. MP platform ki yali akozesa mu pate ng'oggyeko bino ebyagundi bino ebyogamba nti kakati pate yogedde ku ssente zifunibwa mu Mankwetu n'alaba nga gye emisuwa lwe yagamba nti bannange mu kibiina muno Secretary General tetumwesiga yayogerako emabega nti gavumenti eteese n'abaana. Njagala okulowooza nti bwe bikwata ku basibe abasibibwa mu NUP okuva NUP lwe yatandika mbimanyiiko okusinga Abed Bwanika tisolooza nti abimanyiiko ne kimu kya 10 kubanga ndowooza mbadde wakati ku bantu yayogerako 32 abantu kuva 22 okutuusa olwaleero abantu betujje makomera basukka ebisatu si ayinza okukwata kimanyi nti Ssaabawandiisi oyo abadde wakati basukka actually benzo ko basukka olukaaga kubanga lumu twalina Honorable Shami Malendo ye bombo yokka bombo barracks nga tuvudde mu kalulu yata abantu abali bawere 2 nga bakwatiddwa mu bintu bya kalulu. Kati bana abazze bawambibwa kakati Abed Bwanika nga afuuse omubaka parliament weri akyalidde ku baana abo kale kitali ayinza okuwawala nnyo talina mafuta diru yalazzeko ku kkooti nga bajja obulumi abulaga mu mawulire ng'agamba nti muteese ne gavumenti obulumi wabulaga wokka ku misango gyonna sejja abasatu mu ababiri bokka lwe mwali mulabyeko bu kkooti n'agamba oba kikyakoze. N'olwekyo nze ndowooza nti tulina okwawula obulimba tulina okwawula wabeerawo mu kyalo gye twakulira nga kuliko omutamiivu ku kyalo nga ye baba balina omugagga Sesanga azze gwe tuzze okutwagala okulangira mutamiivu ono gwe tukola ki gwemugulira akawalagi nti bw'olaba Sesanga nga azze kati n'atandika okulangira kakati eriyo bannabyabufuzi nga bebaki bebatamiivu b'okulumbe nga byayogera of course waliwo amugulidde akenge naye nga byayogera bino kirowooza nti aba alina n'obukyayi obuli pasono ku muntu ono gwayogerako naye ali ku tyuniyani yagula omwenge kakati nze ng'alabye ebintu bino okumala ng'alabye omukulu oyo public statements okumala akabanga mu 2016 nali ne bannamateeka Nicholas Opio Honorable Edias Lukwago oyo Honorable Abdullah Kiwanuka nga tugezaako okuwawaabira Geno Kayihura olw'okutulugunya abantu. Omusango ogwo twakuteeka mu kkooti ekitatta nga twagala kkooti ya kkooti n'efulumya ekibaluwa omusango ndoza gwali gujja ku bbalaza ku lw'omukaaga Honorable Abdullah Simanyo bakyakijjukira nga waliwo omuntu akuba amasimu ku lwa Kayihura nti Kayihura ayagala ssekale bannamateeka netugamba ate ono omuntu wa opposition ate kati ye bbulooka wa Kayihura. Olulala twalaba omukulu oyo y'omu nga ayogerera Kano Besigye mbega Kano Besigye tukuwagidde emirundi 4 naye agamba tukwagidde emirundi 4 abadde yeesimbawo ne Besigye abadde yeesimbawo ne Besigye mu kalulu ke kamu kati mumuwagiriddewa mu 2016 akalulu akali ak'okubiisanya ennyo wakati wa Dr. Besigye ne President Museveni kiri ku record
omukulu oyo Abed Bwanika yateekayo affidavit mu musango 26 yateekayo affidavit mu musango nti nze ng'abadde mu kalulu akalulu kano kabadde kabadde kamazima tujjukira nti ke akalulu kano Besigye yavanga mu kkomera n'agenda okukola campaign n'agenda mu kkooti n'akola ki bamuwa bbeero ng'ali mu campaign. Kaakati tulina okumanya omugagga agulira omutamiivu ono omwenge ne mumutegeera bwe mutyo ne mumanya nti bino byayogera omutamiivu ono talina kizibu n'oli ne ali ku tiyuniyani ya mugagga. N'olwekyo nsagala mumalirako budde naye nga olw'okuba nti eriyo abantu bawudiisa abatannamumanya asaana okukangavulwa ng'ekibiina kubanga ogamba ota memba w'ekibiina nti secretary general ya bw'oba okimanyi kale tugambe nti kituufu ekyo tasaana kuba secretary general ng'akola bw'atyo. So kaakati baako kyokola okulaba ng'okola kireeta obujulizi ku mmeeza nti nze nkimanyi akola bw'ati n'ebino ebyokwefuula akaabe ennyo kubanga abasibe boba NUP kuba njogera nabo okusinga ndooza Abed Siroza nti ayinza n'okubulira amannya 3 kwabo abasibe bayogera kuba beefuula alumirirwa. Bw'obabuuza ku Lewis n'Abed bo bajja kugamba ki Lewis. N'olwekyo tulina okumanya ebimu ku bigambo wa gye biva kino kugamba ekintu nti kirimu omukono kirimu ekigenderevu kirimu obugenderevu naye ate bw'oba nga walekawo ekibiina ekyo ng'obadde ssenkagale wa kibiina n'ogenda mu kitalina constitution n'ogenda mu kiwagira obusiyazi nga bw'agamba gwe bakubalamu magezi ki gwe bakutundira mu kiti ki gwe omuntu aleseewo ekibiina ekikyo n'ogenda mu kiri ekirimu obukyafu ennyo ekitalina ssemateeka gwe baba bakutunulira bakuteeke mu ttuluba kyeri abantu. NUP ng'etandika bakagiwandiisa waaliyo eyondoza baali bawagizi bana DP abaali tebaagala kujja bagamba Honorable Medad Segona nawe omuntu omutegeevu ogenze mu kibiina ekyo n'abagamba olaba nze gwe muyita ategeera ngenda kati mwerwaki temungoberera. Waliwo n'omu yagamba nga bakabanjula nti ffe tuzze nga barefugee tuzze eno nga barefugee kunoonya bubudamu kati anoonya obubudamu kitegeeza ensi ye tatafiirwa butuuze bwa nsi ye azze eno olutalo bwe luggwa addayo so simanyi oba olutalo lwaggwa oba enkuba yakya. Naawe Abed yakuyingira nti omunamateeka gumulaba oyo teyakonga kumunaleka George Musisi oyo looya we NUP ate yawolereza abantu wano ffe betukyaye ennyo. Kaakati ekigendererwa lutalo kina Abed sirina lutalo lwa buntu na mukulu wa Abed Bwanika era sirowooza nti twali tusisinkanyeeko ne twogera naye oba mu buntu oba ku ssimu sisinkanangako naye ate sirowooza nti nayina olutalo lw'obuntu nange kubanga tewali nsonga yonna lwaki yandibadde abeera nalwo. Yakiteekawo okwagala okwongera obulimba bulimu ekugambye amugulidde omwenge ng'ateekawo olukonko wakati nti waliwo olukonko olunene kukola obulimba obwo ng'akanudde n'amaaso omuntu eyita omusumba kuba mpulira nti alina ekkanisa gy'asumba era ndooza be bano abasumba be bagamba nti muli balabira ku bikolwa kubanga ekisooka yakiteekako n'ayogera ku mpewo nti mpolereza omusajja yavuma kabaka omusajja yavuma kabaka omusango buli ogujja mu kkooti kamera ezibeerayo ez'amawulire ziba mpitirivu teri bwe nali ndala biseeyo sirina muntu amuwolereza gwe mmanyi alina bannamateeka sibalinako kakwate omusajja simulinako kakwate kwegamba ng'akola sirina nawe nali mbadde mu kkooti munda nga omusango gwe guzze bagambe nti oba oliawo balowoozeza nti ali ku guli ng'ate ku guno n'olwekyo ekkola ekyo kyali kikolwa kya bulimba nga bwalimba ekyo kati kyemulabako kakati ate bwalimba kiri ekitasobola kulabibwako so nze ndowooza nti kyova olaba nga nze nasazeewo mutwale mu mbuga kubanga omuntu omulimba yalowooza nti notajja kukwatibwako ebbanga lyonna lyonna kubanga bamumanyi nti nga bagamba nga batoba mutamiivu nti oyo bwatyo ofaaki naye olusi wemukuba mu kibooko omwenge gumuggwako n'ayogera ki n'olwekyo nze ndowooza nti wadde bamumanyidde kubeera kazanyiikirizi nti bwe kituuka ku byokulwanira ebyenfuna akwangula eddoboozi kubanga kati ekimutabangudde kyonna kyonna si kwagala nnyo mpuuga nti alina gunda ekimutabangudde kyakubeera nti noboogedde ku bya ssente ezifunibwa mu mankwetu ng'ate ye kabaka waazo. Masaka ng'oggyeko Buganda naye Masaka y'emu ewali empagi za National Unity Platform
kyokka okuva okulonda lwe kwaggwa yewasinze entalo mugenda kuhandolinga mutya Masaka okuzza obumu mu Greater Masaka okusigala nga ekkiririza mu NUP ne Kyagulanyi. Of course wali abagamba ffe Kyagulanyi kyakoba kyetukoba nabeyo n'abagamba nti nze namayanja ne Kyagulanyi wenteekera nababeyo n'abaganze Mpuuga Honorable Mathias Mpuuga Nyendo Mukungu. So nosanga nti ebiwa ibiri bisatu naye nga mu kibiina kimu NRM yeyongera kwenyweza mutawano w'omukulembeze w'eggwanga namulabyeyo FDC abali abawe batebenkedde ewamu kuje musinga amaanyi entalo buli lukya zitusene mu kuyiwa omusaayi kati ngawe nagambye nti bwe kibeeramu entalo bwe zibeeramu ebisongovu ne zituuka n'okukubagana ebikonde kiba kikyamu era kiba kikosa ekifaananyi ky'ekibiina. Naye nze njagala okuteeka ennyo essuubi lyange mu bantu kubanga abakulembeze basobola okulimba, basobola okuva ku mulamwa. Abantu bo be batasobola kuva ku koozi yaabwe kubanga ojjukira 2001 twali ku Haji alagidde gigenda okuyita emyaka 10 nga Haji yegasse ku byali agoba, abantu tebagenda naye. So nze ndowooza nti ku nkomerero ya byonna abantu bajja kusobola okulaba ani mutuufu ani mulimba. Abakulembezi bulijjo era President Museveni agula abakulembezi ne bakyuka. Dr. Besigye yakyogeranga bulungi nti abantu bano abangoberera tebangoberera okuba ndabika bulungi oba olwokuba banjagala nnyo olwokuba nti mbogerera bulungi, bangoberera olwekyo kyendi presentinga lwendi kivaako nja kutunda emabega nsiine muntu n'omu. Kati arrogance oba okwepankapanka n'okwemanya kw'abakulembezi bannabifuzi abamu kwegamba abantu bange, teri muntu alina bantu be. Teri President Museveni mu UPM mu kirana ya campaign nga talina bantu myaka giyitawo 2 nga alina millions okiraba. N'olwekyo nze sirowooza nti waliwo mu ojjukira kano Honorable Mama Mbabazi bwera yingira Masaka mu 2016 okuva erukayo tuuka e Masaka kyamutwalira ndozi nga bajjudde ku kkubo ne bagamba nti Masaka lera agudde agenze wa mama. N'olwekyo nze njagala okulowooza nti ekisooka abakulembeze balina obuvunaanyizibwa okuwuliriza abantu, si nsonga oli mu kiwayi. Ekyokubiri, ebimu ku bibaawula bintu biri by'oyinza okuyita peti buntuntu, gundi bwe tutula mu meeting tambooza, gundi bwe tukola ki. So nze ndowooza nti tulina okumanya nti koozi y'abantu bannayuganda kye bayaayanira bya mirundi ebiri. Eriyo abagamba nti tulowooza mu gavumenti eno nga bweri ne bwekolamu ebintu byayo ejjudde obukenuzi, ejjudde obulyake, programu zaayo teziganya bantu kubeera nga mwebali bakola ebintu byabwe, bali akola ka business ke gavumenti emuwagire, kwegamba nti tutuulira nga tetuweereddwa mukisa ku national cake. Eri abali bwe batyo n'eri abagamba tova ku main buli kimu kitukolera, beba abantu ba mirundi ebiri. N'olwekyo buli muntu yenna anaabeera nga ali ku koozi eri eyo gamba twenunule tuzza amaanyi gaffe muffe mu buyinza tubeere nga tusobola okuteeka abakulembeze ku nninga bajja kuyimirira naye. Buli bwe lowooza ne bw'ojja nga weefuula mu ddiba ly'endiga naye ng'oli musege, abantu bajja birabamu. So nze ekirungi nti oluusi Mukama akuwa platform okusobola okukola ki, okweexposinga agambe nti mulabe omuntu wammwe. NUP ekyalina Buganda nga region ekyagirina tetunalabayo kintu kyonna kiraga nti ekyagirina abakulembeze b'NUP bakyalimu nga bwe nkugambye ne mugundi yennyini gyoyogeddeko mu Greater Masaka. Of course olukiiko lwoyogeddeko walabye ababaka abamu ava mu Greater Masaka. Honorable Sewungu yabaddeyo, Katabazi yabaddeyo. So gundi ndoza ayinza okuba bali waggwanga naye abaddemu akyalina ekibiina Honorable Goretti Namugga, so Osemba Mawogola. So nze ndowooza nti nno eyo na Greater Masaka. So si kituufu okuwa ekifaananyi Masaka yennyini waliyo bino ebya Honorable Mpuuga twafuna ekiwandiiko ekyabakulembeze ba NUP abamu nga bagamba nti nno
tuline Honorable Mpuuga ekibiina mumuyisiza bubi ne tufuna ekirala oluvannyuma lwa wiiki emu nga kigamba ab'e Masaka tetukkaanya na bulyake so ebyobufuzi weebiri ebyo so ekyokugamba nti nno Masaka yonna yanyiize kakati ate bano ababadde balwana nabo bo badde baani abampuuga babadde beekuba n'abampuuga tutunulire embeera kisobolwa kukola kitya enkovu zisobola okusigalawo naye ebiwundu ne biwona ebiwundu ne bigwawo kale enkovu ne zisigalawo naye omanyi nze toyinza kumanya kati essano nti nno nina enkovu ku lubuto lwange mpozi nga nzigyeko ne bwe twakujja mu buwambi wali olina enkovu naye kati zaawona obiina mu mutwe ego nti zasigala ku mutima munda nti kino naye ki ekisobola okukolebwa kino ne kivaawo obumu ne budda ne tulaba Honorable Mpuuga ne President we nga beesise mu mukono ogutali gwa mankwetu buli kimu kisoboka bwe babeera nga bonna ekigendererwa kikyali kyekimu kulaba nga bakomya obuyinza bw'abantu ekyo kijja kusoboka kubanga tukirabyeko ojjukira Honorable General Mugisha Muntu ng'ava mu FDC agenda mu anti abamwogera ebisongovu mbega biki obajjukira kakati ate abamu ku bamuvubaganya eri kakati nga nabo abamu bamaze okugobebwa mu FDC bali naye abamu ku bamuyita bambega nti basigale mu FDC kakati ebiseera ebyo Honorable Nandera Mafaabi ne Power baali wamu ne Dr. Kiza Besigye essaawa tebakyali bonna naye ate Dr. Kiza Besigye azigatta ne Mugisha Muntu kubanga bonna koze ekyaliki so time obudde bwe buyitawo abayimbi abo bayimba olimba tozanyisa obudde bwe butuwa buli kintu kyonna nti bwe balangira nga bikyamu kijja kuva mugambe omusajja ono bamuyitanga musezi naye nga ntuse mu nnyumba ye temulimu kinyanga kibatugamba nawe kirala twagamba omusajja ono yalinga pasita nga yeyisanga sheeke muneeyisayi mu ntambula ye nga yeyisanga sheeke pasita so nze ndoza obudde bwe buvumbula buli kimu so kisoboka buli omu aba akyali ku cause kisoboka bino bibeerawo kukomerera byonna ne mulinnya waggulu ne muwuliriza abantu kye baagala ne mukyegattako be mubanga abantu kye baagala mukiriddemu ebinyeebwa era mujja kivaako nga tumaliriza tulaba nga Honorable Mpuuga yagobwa ku commissioner wa parliament n'asikizibwa Honorable Zaake yali yagobwa nga yakalondebwa ne mumuzza kyekiri emabega wakino ababaka ba parliament bonna abalala abaliwo mwali musobola okugamba nti kale Mpuuga tumugyeyo katuteekeyo gundi naye ne muzza ate omuntu gwe mumanyi obulungi nti nno yagobwa omuntu azatwalibwa mu kakiiko ka parliament akakwasisa empisa nti talina mpisa position y'ekibiina ebadde nti Honorable Zaake yagobwa mu bukyamu era twagenda mu kkooti omusango ogwo ne tuguwangula kkooti etaputasi mateeka nekkiriza nti Commissioner Zaake yagobwa mu bukyamu Ssaabawolereza gavumenti yajulira era wiiki eno ennyinnyini twabadde tuteekayo okwewozaako kwaffe oba zibayita submissions mu kkooti ensukkulumu n'olwekyo wadde nga tetunaba kufuna nsala tukyali ku kkooti eri kyeyasala tiyagobwa mu bukyamu so olw'okuba tulowooza nti nno yali asaana okubeera yagobwa mu bukyamu yensonga lwaki kyabadde kyangu okwogera ku Honorable Zaake naye nga muli sure nti akyasobola okuddamu n'atula ku lukiiko lwa parliament kaakati akyasobola oba nedda ekyo kyewali ensonga kubanga mu Uganda bantu bangi amateeka bagakozesa nga muggo gakuba gwe baagala babatega baagala ne bakakolaki kaakati walabe parliament yennyini bwe bavudde ebintu ku mutimbagano nga baga parliament bano bagenda ku zitrip nga bali mu nsi 3 omulundi gumu omulala yafuna allowance za nnaku 3 mu mwezi gumu speaker n'agamba ebyo bya mitimbagano bijingirire naye Honorable Zaake bwe yali yagobwa kuva ku posti y'oku mutimbagano kwegamba tubikozesa nga sinza kuki
kyetwagala okuyisaawo nolwekyo twalabako Honorable Anita Amongo yennyini yali akyali mu FDC ngaemusindise kakiiko FDC neyagala omugjayo yali deputy chair wa Honorable Katuntu Kukosase speaker yaliko n'agaana omugjayo so ebya parliament byo ba speaker ngeri gye bazze beyisaamu Honorable Kadaga yakitandika nona akikoze n'akisussa nawo nti bo bennyini lyeteeka kyayagala kikole kyekikola kyatayagala tekijja kukola so kati NUP yo position yayo kugamba nti fenge ekibiina ono gwe tumanyi fenge ekibiina oba abeereyo Lord Mayor teyabeera kuwa bweru office yabeera kuwa bweru office n'alwana paka weyadda naye bagamba nti no temukyalina Lord Mayor so ekyo kyekiyinza okubeerawo kyekiyinza kiri mu mikono gy'oli okusinziira bo ng'abamaanyi gaabwe bwe banagakoze ekibuzo ekisembayo nga mweteekateeka kuba manyi kijja kukolebwa okukangavvula ababaka abatakyakiriziganya na kibiina ng'ebibiina byonna bye bibeera babakulembeza abantu be balonda ku kadi ya National Unity Platform naye ng'okuva lwe babalonda babakulemberera Canada bo mubateekerateekera kyo bamwabakobatta kubanga concerns mwe ziri mu bantu tetwalina omukulembeze waffe naye kasita yawangula ebbanga lyo n'atukulemberera Canada abamuwuliza bamuwuliza ku WhatsApp ekyo kikyamu era nze ndowooza amagezi gembawa abantu abakulemberwa abo bandibadde bapetitioninga ekibiina nawulirako nti ne councillors ba KCCA bangi bagenze bandibadde bapetitioninga ekibiina okubanga ekibiina bwaba tewaliwo akoze kwemulugunya oba ayise gundi naye nga bandibadde bateekayo kwemulugunya ne bwaba muntu omu nateekayo kwemulugunya then muteeke ekibiina ku nninga mukoze eki kwemulugunya kuno nze ndowooza kikina okukolebwa naye nga kikyamu omukulembeze okulonda ate nga tuli mu kifo kye bakulondera ofugira mu nsi ndala teyanza nnyo teyanzeege Counsel George Musisi munnamateeka era munnakibiina ki National Unity Platform tubadde tulogera ku political status nga bweri n'okusingira ddala mu muyaga guno tusobola okuyita omuyaga NUP gweyitamu mu kaseera kano entalo obutakwatagana ennyombo n'ebirala ebiri mu kibiina ekiwayi kya Mathias Mpuuga Nsamba Honorable Deputy President owa Buganda n'abakulembeze mu kibiina ate era n'olutalo wakati wa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mbaka Parliament Nyendo Mukungwe ne Mayor wa Masaka City n'ebitundu ebirala nga bwe muze entalo muzuulira kyekisaanye okolebwa abantu bano abateeka obwesige mbakulembeze bo bawulira batya era banasigala beeyisa batya eri ekibiina n'eri abantu baabwe be baagala be balonda nga bino bigenda mu maaso nze sesanga bateekula extra digest mugoba nsonga